bulijjo tukwaniriza nnyo ku Beg TV programu ekiri mu ddiiro tutunulira ensonga ekutomba biro mu ggwanga ku ludda olw'abamawulire. Olunaku olwaleero ekiri mu ddiiro si kirala y'ensonga y'ebyokwerinda naddala wano mu kibuga Kampala. Ababbi bafuuse ababbi, abamu bagamba poliisi tekoze kimala, abamu bagamba poliisi kyekoze ekikoze. Ennaku ntono nnyo twalabako wano yakeera kuyoola buli kiramu ku nguudo z'omu Kampala. Olunaku olwaleero tubadde tukyali awo ate ekiwandiiko ne kifuluma nga ab'ekisinde ekya PLU akakiiko akakwasisa empisa bayiise omu ku bakulembeze nga ye Gashumba yagenda ku mutimbagano n'awandiika ng'agamba nti abakulira ebitongole by'okwerinda bonna kumpi balekulire, n'ateekamu ate ne mukama we Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga. Kakati ensonga y'ebyokwerinda tugigenda gigatta n'omutimbagano ne bannendowooza z'Abannayuganda. Sooka obuuza abawuliriza tugende maaso. Abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse nnyo okubalaba. Nze nga bulijjo nze Kigundu Edrisa, ndi munnamawulire wa Beg TV. Emyaka gye mu mawulire nagibagamba dda, kale bw'abagamba ekintu kitegeeza kyekyo. Ebyokwerinda jo poliisi yakutte abasajja ababadde bakuba Bannayuganda tteke nebazaayo gye babakubiranga balaga abantu enkuba gye babakubangamu okukakasa nti ddala be baade bakuba Bannayuganda. Okyogerako kyekyo? I think kirungi nga oyogedde mu kibalize ku mbeera ebaddewo. Poliisi kyakoze kirungi, kiyinza okuzzaamu abantu amaanyi naddala abakolera mu bitundu ebyo ne Bannayuganda ab'enjawulo abadde batandise okweraliikirira olw'einsecurity ebadde ekudde ejjembe ennaku zino. Kiyinza otuzzaamu amaanyi naye ate mpoze ekintu ekimu kyendaba ekiyinza okubeerawo, ffe ng'abamawulire nga bano abantu bano tebanaba batwala mu kkooti n'omusango okubasinga. Leka tugambe nno bateeberezebwa okubanga badde bakuba Bannayuganda. Omusajja wa ddembe okutuuka mu Kaguli n'agaanze baŋŋambye bagenda kumpa poloti. Tukiraba emirundi mingi abantu bangi bava eno obanga bakubyekubyemu kibooko babatokyalinze ne bagenda ne bakkiriza emisango gye bataakola era ne batuuka mu maaso g'omulamuzi n'agamba omulamuzi owayenze banteeka ku pressure okukola eyo statement naye amazima nno sinze yagikola. Nalabako lumu twali ku poliisi e Katwe ne baparedinga abasajja nti batemye abantu ebijambiya. Omusajja yayimirira mu mulembe ogwo gwali gwa Kayihura. Omusajja yayimirira n'agamba nedda bassebo tye nze batujje mu kifo kino bekiti ne batugamba tugende tukole bwe tunebwe tuti naye twatuuseeyo ng'ate omulimu gwe bantwalidde ogw'okumenya ebiyumba ebikadde si gwe tuliko nga batugamba okukola nange nze sibimanyi bye baŋŋamba. Naye yensi yaffe naye okuddayo ku kiki wayogedde kirungi nnyo poliisi okubeera nga yenyigidde nnyo eyongedde amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kirungi nnyo naffe abantu abakolera mu kibuga leka tusuubire nno kati kijja kubeera seefu buli muntu yenna. Naye era nze kyeneebuuza mukulu Kibalizi, tulina zino zikamera ze baateekayo zino zonna zikamera era zikoze omulimu nno sebo kamera. Walaba kamera luli yakwata omusajja yali akutte ekijambiya ku mobile money abbako omuntu ssente n'oluvannyuma n'amutemaatema. Walaba abaali babba wa bodaboda ng'era kamera zibakutte era poliisi yagenda yabayiga n'ebakwata. Ndowooza ennaku zino poliisi okutwaliza wamu. Mpozi n'ekirala nze kyasinze okumalamu amaanyi wadde nkimadde nkimanyi bano ababbi poliisi bulijjo bamanyi. Bano abaana bato era babbi bulijjo bamanyi era abantu beebuuza lwaki bano abantu mubakwata ate ne mubatta ne mubakwata ate ne mubata kyoba Abannayuganda mu beekyawa ne kyobalaba Sobi ye lumu yabagamba nti enkya tetujja kukola tebaakola. Kugamba obumenyi bw'amateeka buzze bubaawo. Kale ndowooza ensonga lwaki Bannayuganda bamu balowooza nti poliisi tekola kubanga ebadde egayadde nnyo egayalirira nnyo obumenyi bw'amateeka. Abantu baga nti awo ku mini price awo webakubbidde essimu katubanoonye era ngera Ossi agamba Katumba mukulu Katumba mwami Kigundu bamubyeko essimu awo tunoonyeza agirina. Leero mwe mwakoledde awo era kyewuunyisa nnyo naye yensi yaffe. Naye ndowooza n'obukulembeze bwa poliisi gye bugenze nga bukyuka ebintu binakyukira. Ate nabo abagamba kana kalembeze akabaddewo nga tunakufuna IGP wenkalakkalira kiwadde ababbi ebbeeto okukola ki nenze sisuubire walina okubeerawo enteekateeka. Gashumba
yavaayo n'agenda ku mukutu gwe gw'omutimbagano n'awandiika nagandi okusinziira ku bumenyi bw'amateeka obuli mu ggwanga ababbi okutuuka okwegiriisa batyo abakulira ebitongole by'okwerinda mulekulire. Gashumba naye yali munyiivu. Yazza musango. Tiyazza musango, yali munyiivu. Mpozi kyali ate yerabidde nti n'omwakwira ebitongole ebyo ye mukama we mu Patriotic League of Uganda. Era olaba ebbaluwa bakuntume gye bamusindikidde. Emugamba nti watwobodde ekitiibwa kya chairman wa PLU. Yateerako ddala n'ekifaananyi kye. Omusajja yakafuna ofiisi naye naye nga munnamawulire ndowooza PLU kyekoze mu kulaba okwange si kyekibadde kisaanira okukola. Gashumba era ng'omuntu alina eddembe ly'okwogera ku kintu. Ate nze awo twawukanye. Nze twawukanye. Bw'abanga ddala omusajja alina ekintu kyazimba omuganda agamba ne gw'ozadde akubira engoma n'ozima. Ate era y'omu naye omusalira omusango ne gumukola ki? Kati wabanga Gashumba balabye nga ddala mu butuufu okusinziira ku kigendererwa ky'ekisinde kyabwe nga yasiiwuusa empisa. Gambo bibaligambako baligamba bwamwe ng'alisanga ali asiiwuusa ate empisa. Ogamba otya mukama waale kulire? Tyagambe mukama we kulire. Anti kakati yamuteekako ku kifaananyi. N'agamba abakulira ebitongole bye. Si ddembe ly'okwogera kyonna kyayagala. Si ddembe lya Gashumba. Nchwane PLU wenda aba constitution ya wenduze kiriza bamemba babo okwogera kyonna ekintu ekiba kibaluma. Kubalala. Abatali ba PLU. Oboli abo abatali ba PLU. Mbadde sikimanyi. Kubanga singa Gashumba bwabadde ayogera ku Kyagulanyi. Bwabadde ayogera kubavuma abavandimwe. Singa bwabadde ayogera ku Muhoozi bulijjo. Awo twandiga. Muhoozi bambi kyenda byemu. Gashumba simanyi. Anakomekerereza. Kubanga ebbaluwa eraga. Ebbaluwa eraga nti no order yavudde waggulu nze kona iboma wanda mumanyi. Gashumba tebamugobe mu kintu. Bakati kintu kyekiriwo si kibiina kyabyabufuzi nno kyawandi kintu tokizanyisa kyavaamu minisita baminisita so omusibabi mpozi yalina ekiri ekitongole kyekiriki sisimuka Uganda era sisimuka iteekwa okuba ekyakola emirimu kubanga yayogeranga tali n'omwamu kuba ku mukono kusisimuka nga ne ku TV abeerako ne ku mutimbagano akola kyayagala ebibiina bino yagenda mu mazina g'enkima ng'ate tayagala mukuba mukira agenze mu kintu ky'abagunjufu alowooza nti era ajja kusinziira yavume buki avume buvumi alina abatakimanyi Gashumba alina okulabikira mu kakiiko kano enkya 29 saawa 4 ku makya nga tetunattanya nsonga ya Gashumba katusooke tuwummulemu tulabeko ku bannaffe abatuteekamu ku nsimbi ate abatuwagidde nnyo nabo obubaka bwabwe buyitewo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukomyewo. Tumalirize ensonga ya Gashumba. Kati bagenda mubuuza bibuuzo ki? Bagenda mubuuza watu wawandika ekyo post ku X. Naye Gashumba gwe bakazakaza batyo bamusasula sente mmeka. Bamuwaaki. Naye nenge gyakifuna mumanyi abantu abeekukutiza ku Muhoozi okufuna deals n'ekiki. Balaba babeerawo nga batambula bazimba mu kibuga tubalaba abo mikwano gyaffe. Oli kasita omutegeera nno kati yatambula ne Muhoozi. Naye Gashumba alina offices nyingi. Ebbanga lyemmaze mu mawulire. Gashumba badde musajja wa Masappe. Musajja yeeyogerera. Nze ndowooza kino tekirina nnyo kye kimwongerako. Yeewanika nnyo ku kirasi gy'atanaba kutuukako ffe abamumanyi. Uyo sente za Nabukere tetuzirabanga oba zaakola ki. Kati Piero yo emwongeddeko ki? Piero tennaba musayira musange naye agambye tinakole ki. Naye nawe omusajja bamukakkanyiza nnyo. Okumuwandiikira kiba kuntumye ne kigenda ne ku mitimbagano. Bandi mukubidde kasimu ne bamugamba omukulu akuyita, CDF akuyita. Kino kitongole.
ebintu balina obikola mu ngeri yaki y'obwerufu okitegeera omusajja obuyinja babu of course amayinja era netabeera nkona amayinja g'amaanyi naye bo kubanga waliwo yaŋŋamba bwe yali awandiika yateeka abakulira ebitongole bonna abasigakagaba yamuteekako gwe bakalondanga sekagale wa poliisi nani omulala naye omuntu okugamba obugambi nti banaye mulekulire aba abagobye ku mirimu era muba mulekulidde mu Uganda wano abantu abasinga tebagala kugambibwako omanye emirundi Kene Lukyamuzi gye yagamba Pulezidenti Museveni nti alekulire naye kati Lukyamuzi ye n'obwemupi bwamulema Museveni talekuliranga gavumenti ekyatambula bulungi kati Gashumba siraba nnyo nsonga yamulekulire ne mumuwandiikako ekibakuntumi owaaye leka tulinde ebinaava mu poliisi yo temuguleka emisango tumanyi Piero Yibwe banga emuyise ne poliisi kitegeeza nabo bamugamba watugamba tulekulire kakati nti tukuvunanya omusango bwe guti nkiwandooza ebya poliisi n'ebya Piero Yibwe ndoza byanjawulo talina musango gwe yazza era ayogera nze mukulaba kwange tali musango gw'amaanyi gwe yazza olowooza ekigendererwa ky'ekibaluwa kino kiki kumukakkanya kumugunjula kumukangavvula bonna abali mu kintu ekyo bakimanye n'ekirala naba bali mu Piero Yibwe abandibadde bayagala okuvaayo bayogere nga ki nga Gashumba bakitegeere nti noovaayo tetumanyi oba Muhoozi atandise General Muhoozi atandise okuteekawo okumyumyola Natti tuka ebiina baffe bino babisoomooza bagamba tebiina nnyo okiraba ojjukira ekyali mu tusuubira n'anaavuma tulabyeko era abavuma nga tubamanyiri mu lujjudde bawagira Piero waliwo abazze abavuma Katikkiro waffe wa Buganda waliwo okitegeera abo bonna gye bali naye ng'ate era bawagizi ba Piero Yibwe tubamanyi nabo ekitegeeza nabo beerinde owaayi tulinde tulabe nange siwaayi siri mwogezi wa Piero Yibwe naye oli wamawulire obiruddemu namawulire naye owaayi leka tulinde tulabe simanyi oba musajja wange ye yennyini bamukakuddeyo oba ayina ensonga endala emisango endala gye yazza enene bamanduso nebeera manduso ne bagamba leka okiraba tetujja kusukkawo awo mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abatugoberera ku mitimbagano ku YouTube gye tuli mugende mulabe puroguramu zaffe ennungi ennyo webusayiti mujje musome amawulire agasinga okubeera ag'omulembe ate era mujje mutuwe bizinesi tulange nammwe kubanga jamu ye waali mubeere bulungi